zinakkirira wansi kati sawa zino ettaka lino likoma lyakomera ddala wakati mu kkubo abantu omuntu ayimirira wano eno ng'alowooza ayimiridde ebbali wa kkubo so ayimiridde wakati mu kkubo ngasinga efuula obudde nejja ababodaboda bangi bafiiridde wano abatakisi benyini bakuba abasala ekkubo olw'ebinnya. Omukazi juzi w'amatoke yava wali n'ajja n'agwa motoka yagwa wali ne babba amatoke g'omukazi gonna ku motoka ne bagamala abasajja bali mu looni kubanga n'ababbi beeteegerawo ekiro matundibudde ne baluutinga emmotoka ne babba emmotoka eziba zikola ki eziba zeekanze akanyawo. Emisanze akaseera akazibu okugyayo emisanvu egitweredde wakati mu kkubo. Netuwogana netulwana ekituufu services abantu bazifunye nsuubira bandize mu ofiisi kubanze wano nze minisita wa works atuuse ensonga ezo eri gavumenti netwogera. Wabula omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya Uganda National Roads Authority Alan Ssempebwa abanukudde enguudo nyingi zo mu ggwanga ezitanakolebwako naye ate ekisinga obukulu nti n'ezo zitanakolebwako zikuumibwa nga ziri mu mbeera eyo ezeyagazisa bannannyini zo baba bazikozesa zitambulirako. N'olwekyo sigamba nti enguudo si nkolera tetuzifaako tulina puroguramu ey'okulongoosa okuyoyoota enguudo ezo naye ezo nyininyini ezitali za tamaka lwakuba bannaffe abasinga bo balowooza enkoleko ze zino ziriko ka kolansi nti gavumenti eba tenafuna nsimbi kukola kolansi ku nguudo zonna erina puroguramu eyateekebwawo kulaba nti nazino ez'ettaka zikumibwa nga ziri mu mbeera ennungi esobozesa abazikusokola ki kuzitambulirako kyensuubira nti kyetugezaako okukolera kibadde kikolebwa ne muvuma. Marvin Museyeye yakusakidde eggulire n'okulwa Bukedde TV.